Mukama ebazibwe bantu ba Katonda balungi mbabuuzaako omulinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne mbeebaza okuwangayo obudde ne tugabana kigambo kya Katonda emmere y'omwoyo etujjukiza okutambulira mu butuukirivu era ekigambo ekitujjukiza okwenenya kubanga we twenenya Mukama atunaazaako enzikiza yonna ku mwoyo gwaffe n'atubikka omusaayi gwe n'atubikka omusaayi gwa Kristo omusaayi ogwo ogunaazaako enzikiza yonna ebi byonna bye twatambuliramu ebyo byonna bye twakkiriza okujja mu mwoyo gwaffe kubanga buli kibi kyonna oba tukyogedde kuva mu kamwa kaffe oba tukirabye oba ekibi kyonna kakibeere ekifo kikyamu nga tukigenzeemu kyewandiika ku mwoyo gwaffe era kibeerako ng'obujulizi naye we twenenya Mukama atunaazaako byonna era okwenenya oyatula n'omumwa gwo n'osaba Mukama akusonyiwe n'oyogera ebyo by'ozza otambuliramu ebikyamu n'oga Mukama nyamba onzigye mu kino nyamba onziggyemu omuze ogukola kino ogukola ne kino na kino era n'omalirira okuva ku makubo ago kati ate ne mu mutima gwo n'oddamu n'omusaba Mukama waffe Yesu Kristo akusonyiwe n'omugamba akunaazeeko enzikiza yonna era azibule amaaso go ag'omwoyo azibule amatu gano agaffe agatawulira ne batubuulira buli lunaku era atuwonye obwo obulwadde ku mutima kubanga ekibi bulwadde bubeera mu mutima ne bukosa omwoyo era nga buviira ddala ew'omulabe sitaani kubanga ye ayagala kutwala myoyo mu muliro omulabe sitaani ayagala kutwala myoyo mu muliro y'ensonga lwaki tulina okutunuulira enneeyisa yaffe buli omu kinnoomu Mukama waffe Yesu Kristo olunaku olumu waliwo abaami abafalisaayo abajja ne bamubuuza ne bamugamba Mukama waffe naye tulina kweyisa tutya era nga bamanyi Mukama waffe agenda bagamba weeyise bw'oti oba weeyise bw'oti naye Mukama waffe Yesu Kristo bw'ati bwe yabaddamu yabagamba nti mu kutondebwa kw'omuntu yatondebwa ng'ayina omwoyo munda mu ye ng'ayina n'omubiri Mukama waffe Yesu Kristo n'abagamba nti omuntu yatondebwa nga yaweebwa okusalawo mu mutima okusalawo okukola ekituufu oba ekikyamu era omuntu yaweebwa amagezi okutegeera okwerowoleza era n'ayawula era omuntu yaweebwa n'omutima ogwo ogumulumiriza singa aba akoze ekikyamu era Mukama waffe Yesu Kristo n'abagamba ebyo ebintu bisatu bye byawula omuntu ku nsolo alina omutima ogumulumiriza singa aba akoze ekikyamu alina amagezi obwongo asobola okulowooza n'ayawula kino wengatta ne kino kivaamu kino era si kirungi era omuntu alina n'okusalawo okukwe mu mutima asobola okusalawo ng'oberere Katonda oba nedda kuba Katonda tayagala tukaka Mukama waffe Yesu Kristo n'ategeeza abaami bano n'abagamba era omuntu we yatondebwa n'ebintu ebyo byonna bisatu omubiri gwe mwe mwateekebwa obunafu abenga omubiri bye gwagala ate omwoyo si bye gwagala nga Mukama kyayagala omuntu yeesalirewo agoberere Katonda asalewo anoonye Katonda asalewo aleke ebyo ebyegombebwa omubiri asalewo okunoonya Katonda we nga tewali amukase olwo Mukama asobole okulaba omutima gw'omuntu gusalewo gunoonye Katonda gusalewo gulonde Katonda ku bintu by'ensi eno n'ebirungi by'ensi eno omutima omuntu yennyini akozesa ebyo ebintu ebisatu okusalawo ekirungi oba ekibi obwongo bwe n'okutegeera n'omutima gwe ogumulumiriza ebyo ebintu abikozese asalewo aleke ebintu by'ensi n'okwegomba kw'ensi alonde Katonda we gw'aba agoberera nga tewali amukase naye abantu gye beeyongera okugoberera omubiri gwe byagala omubiri gwe byegomba ne bagenda nga baleetera omwoyo munda mu bo okunnyikira
mu kizikiza eky'omubiri, kuba omulabe sitaani ye ajja mu mubiri. Omulabe ye sitaani atunuulira omubiri n'amanya agenda kukozesa mubiri okukema. Omulabe sitaani amanya nti omubiri gulina amaaso, gulina amatu, gulina omumwa. Omulabe sitaani n'amanya nti kakozesa omubiri guno, kakozesa amaaso, omubiri gwegombe kye gulabye, kakozesa amatu, omubiri gwegombe kye guwulira. Naye nga ebyo bikosa omwoyo munda. Kati omuntu gye yakoma okwegomba omubiri bye gwagala, aleetera omwoyo okunyikira mu kizikiza, omwoyo okwongera okwebaka ne guba nga gusannyalazibwa mu mwoyo, nga tosobola kubeera muntu ow'omwoyo. Omwoyo gw'omuntu gye gweyongera okunyikira mu kizikiza eky'okwegomba kw'omubiri, Mukama aweereza abaguzuukusa, abasobola okuzuukusa omwoyo ogwo, guddemu gubeere nga Katonda we yagutonda. Omwoyo guddemu gwetegereze, nina obwongo, nina okwesalirawo kiruwa kye njagala, kituufu oba kikyamu, waliwo n'omutima ogulumiriza. Mukama aweereza ebintu bingi okuzuukusa omwoyo ogwo. Kye kigambo kya Katonda ky'owulira tukubuulira ebintu eby'enjawulo, nga Mukama ayagala okuzuukusa omwoyo ogwo ogutulimu, nga omwoyo ogwo mwe muli amaanyi. Mukama waffe Yesu Kristo mwatula ye muntu waffe ow'omunda. Ate ng'omwoyo ogwo sitaani ye gw'ayagala okusannyalaza. Omuntu gy'akoma okutambulira mu kwegomba kw'ensi, okwegomba kw'omubiri, omwoyo guli munda mu ffe gusannyalala. Y'ensonga lwaki omuntu okuzaalibwa obuggya mu Kristo alina okukozesa ebintu ebyo bisatu: obwongo bwe, entegeera ye, okusalawo mu mutima gwe, okuwuliriza okulumiriza okuva mu mutima gwe. Bw'oba owulira ekigambo kya Katonda n'osalawo n'ontegeerayo n'entegeerayo n'ogaana ye, Katonda ayagala nkole kino, n'obubaka buva eri Katonda. N'owuliriza ekikulumiriza mu mutima gwo ng'ogamba naye nedda, kino kigambo kya Katonda. Olwo gwe kennyini ne weesalirawo ogoberere Katonda oba ebintu by'ensi eno, kubanga olunaku olusembayo omulabe sitaani agenda kuyimirira mu maaso, akusongemu engalo mu maaso ga Katonda agambe wasalawo n'omutima gwo n'ogoberera ebintu by'ensi. Wali otegeera bulungi, wasalawo n'omutima gwo, era omutima gwakulumiriza nga mu kyogenda okukola kikyamu. Mukama aweereza abantu bangi batuzuukuse omwoyo waffe, azuukuke munda mu ffe, azuukuke atambulire mu bisuubizo Mukama bye yatusuubiza. Oluusi Mukama aleka n'embeera ezirumya omubiri ne zijja: enjala, entalo, obulwadde, nga Mukama ayagala tuzuukuke munda mu ffe, tudde ku maviivi tumunoonye. Olwo Mukama azuukuse omuntu ow'omwoyo oyo ali munda mu ffe. Mukama waffe Yesu Kristo bino bye binnyonnyola abaami Abafalisaayo, naye ng'ekibuuzo kye baali bamubuuzizza, tulina kweyisa tutya mu nsi muno? Tulina kweyisa tutya? Enneeyisa yaffe erina kubeera etya? Naye Mukama waffe Yesu Kristo engeri gye yabaddamu ng'abalaga nti munda mu bo balina omuntu ow'omunda oyo, balina omuzuukusa nga beeyawula ku by'okwegomba by'ensi eno n'ekibi. Olwo ye omuntu oyo ajja kuzuukuka. Oyo yalina enkolagana ne Katonda, oyo yawulira okubikkulirwa, oyo alaba ebiri mu mwoyo, oyo yalwanyisa sitaani, oyo alina amaanyi, oyo gwe mubiri ogw'ekitangaala. Gye tukoma okutambulira mu kibi, omubiri guli ogw'ekitangaala tuba tugubikka ekizikiza. Tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo ayagala tugende mu ggulu, tayagala tugende mu muliro, kubanga ffe tetwatonderwa muliro. Ate omuntu oli ow'omunda teyamutondera kufa, yamutondera bulamu obutaggwaawo. Kati bwe tutambulira mu kibi ne tuteenenya, omuntu oli ow'omunda eyatonderwa nga yakubeerawo emirembe n'emirembe, obulamu obutaggwaawo, ate tuba tumutadde wanyigirizibwe omubiri ogufa. So ng'oli ow'omunda omuntu yalina okulembera guno omubiri gwe tulaba. Ng'oli omuntu ow'omunda
singa abeeramu ekitangaala kye nga tutambulira mu butuukirivu ne zino endwadde eziruma omuntu ow'omubiri nazo tuba tetugenda zirabako. Endwadde, okutya, okubonaabona, kati ebyo bye balina otusomesa mu kkanisa, engeri gye tuddamu ne tubeera omuntu oli ow'omunda Katonda gwe yatonda nga tannayonoona, Adamu nga tannayonoona, omuntu oyo ow'omwoyo. Ebyo bye tulina okusomesebwa mu kkanisa. Naye olwaleero mazima nga Bayibuli weekyogera, bw'osoma ekitabo kya Ezekiel chapter 34, chapter 34 Ezekiel okuviira ddala ku nnyiriri olusooka n'ojja wansi wonna, ennyiriri zonna ttaano ezisooka wonna, Mukama ayogera ku basumba b'ekkanisa. Mukama waffe ajagala ajje asumbe endiga ze, kubanga mazima emyoyo mingi gigenda muliro, kubanga ffe ababulizi b'enjiri tetukoze mulimu gwaffe. Emyoyo mingi gigenda muliro kubanga ababulira enjiri tetukoze mulimu gwaffe. Emyoyo Mukama gy'aweereza mu kkanisa abantu babulira ekigambo kya Katonda ekibatwala mu ggulu. Kkanisa nnyingi balina ebigendererwa birala, babuulira kuwaayo. Batunuulira ani alina kkanisa esinga obunene, ani ayambadde essuuti ennungi, ani ayambadde engatto ennungi, ani ajjidde mu mmotoka esinga obulungi, bamutegekere entebe mu maaso, bamukubire ku ssimu bamujjukizenga okusaba, ani asinga okuwaayo. Naye omulabe ye Sitaani n'atwala emyoyo mu geyeena mu muliro, kubanga ababuulizi ffe abalina okubuulira abantu enjiri ebatwala mu ggulu, ate tubabuulira ebigendererwa byaffe biri ku bintu birala. Twagala kukozesa kkanisa okutuukiriza ebirooto byaffe ate mu bulamu. Tutunuulidde kusolooza ssente zokka, ekiweebwayo, okuwaayo. Ekiweebwayo kituufu eky'ekkumi era Mukama akiragira, naye tetulina kutunuulira ekyo kyokka. Mazima singa otuuka mu muliro ng'obadde ku nsi eno, obadde osaba owaayo eky'ekkumi, n'otuuka mu muliro olw'okubanga obadde olina ekibi kye wasirikira mu mutima, naye nga ku kkanisa tebaakubulira kwenenya, tebakujjukiza kutambulira mu butuukirivu, onaawulira otya ng'otusse mu muliro ng'olina oli ataagerezaako ddala? Tujjukire ekiseera kiweddeyo. Mukama waffe Yesu Kristo atulaga bulungi. Bw'osoma Ezekiel chapter 34 n'olaba olunyiriri olwokusatu okutuuka ku lw'omukaaga, walaga bulungi nti mazima olw'okuba abasumba tebafuddeeyo, ensolo ez'omu nsiko zizze ku ndiga ne zirya. Tujjukire nti obwakabaka bw'ekizikiza obwa Sitaani bakola butaweera. Abo be tuwulira basatanisiti, Illuminati, Freemasonry n'ebibiina ebirala byonna bakola butaweera misana na kiro okusaasaanya ebigendererwa bya Sitaani. Abasajja bagala basajja bannaabwe ejemize, abakazi abagala bakazi bannaabwe ejemize. Abasitaani basindisa abantu bangi mu masomero bajigiriza abaana mu masomero mangi mu nsi yonna. Ekkanisa tutudde tetubyogerako. Sitaani atwala emyoyo. Ebintu bye tulaba ku TV, bye tuwuliza ku leediyo, obubonero bwa Sitaani babukola buli wamu mu mawulire ge tusoma mu bitabo. Buli alaba obubonero obwo bumukosa omuntu ow'omunda, busannyalaza omuntu ow'omunda. Ebyo kkanisa bangi tetubyogeddeeko. Abantu bangi ne babeera mu kibi, ne besanga okuva mu kibi kizibu nnyo, kubanga obutego bwa Sitaani bungi. Sitaani abalinze buli wamu, amasanyu g'ensi galinze. Mu kkanisa tutunuulidde kusolooza ssente, tutunuulira ani ayambadde obulungi, ani asinga kkanisa ennene, ani ayambadde essuuti ennungi, ebigendererwa byaffe birala. Tetubulidde bantu kigambo kibatwala mu ggulu. Abantu bangi bajja essuubi mu Katonda n'okukkiriza mu Katonda, kubanga mu kkanisa gye badde basuubira nti kkanisa ebuulira ebya Katonda, balaba nti ekkanisa eraze ekifaananyi nti ddala ku bigambo boogera Katonda, naye ebikolwa biraga nti balina ebigendererwa byabwe birala nnyo. Era bangi kuva mu mitima gyabwe ne batandika okubuusabuusa oba ddala Katonda gy'ali, oba ddala Katonda yali emabega w'ekigendererwa ky'ekkanisa okuzimbibwa.
naye nga Yesu Kristo waali mulamu era ebigendererwa bye ayagala tugende mu ggulu. Naye omulabe Sitaani azze mu kkanisa n'afuulamu amaka ge olw'okubanga bangi basolooza ssente ze batunuulidde. Omulabe Sitaani asindise Beruminati basatanisiti mu kyaki ne bawaayo ssente nnyingi, ne babeera ku bukiiko bwa kyaki, be bali mu kwaya, be bakadde b'ekkanisa. Kubanga ekkanisa nnyingi mu mwoyo teziraba, bangi ababuulizi bamuzibe mu mwoyo, tebalabirako ddala kigenda mu maaso mu mwoyo. Omulabe Sitaani n'ajjira ddala mu kkanisa mwatudde. Ababuulizi ababuulira obutuukirivu n'okwenenya batono, bangi babuulira ebisanyusa abantu. Tukosezza ekkanisa okutuukiriza ebigendererwa byaffe mu bulamu, okugaggawala n'okufuna ettutumu. Mazima buli omu agenda kungula ekyo kyennyini kye yasiga. Buli omu agenda kungula ekyo kyennyini kye yasiga. Kinaakuyisa kitya singa otuuka mu muliro mu Geyeena n'omusumba gw'ali alowooza nti akubulira kigambo kigenda mu ggulu naye ng'oli naye? Mazima ojja kwejjusa ebiseera byonna bye wamala mu kkanisa ogambe naye kati ekigendererwa kyaffe kyali ki? Weebuuze leero, ekigendererwa ky'okugenda kkanisa kiki? Oyagala mukisa? Oyagala byamagero? Oyagala bunnabbi? Yesu Kristo yatugamba, Matayo chapter 6 verse 33, 31, tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja tugattirwako. Ate n'atugamba ne mu Hebrews 12:14, awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Oyagala mukisa? Oyagala genda mu ggulu? Noonya obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja tugattirwako. Awatali kutambulira mu butuukirivu, Sitaani agenda kujja bbe ate era azikirize ebirooto byo. Omukisa gwo Sitaani agenda gutwala okuggyako ng'otambulidde mu butuukirivu. Mu butuukirivu. Awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Yesu Kristo wa ddala, si wa kuteebereza. Yesu Kristo ayagala buli muntu ali kuno ku nsi n'omutima gwe abeera akaaba, kubanga emyoyo mingi gigenda mu muliro. Emyoyo mingi gigenda mu muliro ate nga bangi basiiba ku kkanisa, naye ekkubo lye bakutte lyagenda mu muliro. Ensonga ya kusirikira kibi, kukweka kibi mu mutima. Ne tujumbira okugenda mu kkanisa naye nga mu mutima tukwesa ekibi, tetwagala kuva ku kibi. Tutambulire mu butuukirivu, tuleme kweka kibi. Mwoyo Mutukuvu ajja kujja atule mu mitima gyaffe, tuleme kudduka kugoberera byamagero na bunnabbi, kubanga bangi kati banoonya ddagala lisobola kukola byamagero, bangi ne babirala n'obunnabbi, olwo ne basolooza ssente mu bantu. Oyo alina amatu awulire. Oyo alina amatu awulire. Ekiseera kiweddeyo. Mukama waffe Yesu Kristo yennyini ayagala kujja abeera omusumba w'ekkanisa, kubanga abalina okubuulira bangi balina ebigendererwa birala nnyo, tebabuulidde mazima. Eddiini etunuulidde ebigendererwa kubanga eddiini yakolebwa muntu, era buli ddiini erina ekitebe kyayo gye yatandikira. Ekitebe ekyo baakola amateeka n'obukwakkulizo bwe baagala okubunyisa eddiini mu mawanga gonna, nga babunyisa ddiini si njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ey'okwenenya, wabula bo babunyisa ddiini na bigendererwa byabwe birala. Abantu bangi ne bategeera eddiini n'abakulembeze b'eddiini naye ne batategeera Katonda. Eddiini erina ebigendererwa byayo birala. Mukama waffe Yesu Kristo tewali ddiini gye yateeka kuno ku nsi. Ayagala kubeera mu mutima gwo munda. Omutima gwo gifuula ekkanisa. Saba Yesu Kristo ajja kuddamu. Yogera naye ekiseera kyonna ajja kuddamu nga tukyalina omukisa. Okyali mulamu ku nsi, okyalina omukisa, musabe ajja kuddamu. Yagamba buli amunoonya ajja muzuula, teyalimba. Era yagamba buli amunoonya ye Mukama waffe ajja kweyoleka gy'oli. Ojja mulaba, ajja kweyoleka gy'oli. Woba obuulira njiri, buulira obutuukirivu n'okwenenya. Ekiseera kiweddeyo. Abasitaani bakola misana na kiro okubunyisa emize emikyamu, okuweereza endwadde, okuweereza ebirooto ebikyamu, okulumba abantu n'emizimu. Abantu bangi embuto zivaamu kumukumu, tebamanyi kwe kiva, naye nga Sitaani. Balwala endwadde ze batategeera, naye Sitaani.
abaana bangi bawambibwa ne babasaddaaka naye nga sitaani abantu babe bababulako tebamanyi kiki naye nga sitaani ntalo za mu mwoyo naye ng'ate be bamu. Tusaba emisana n'ekiro tweyawule ku kibi tutambulire mu butuukirivu tuleme kutiitiira kwogera bisanyusa abantu ate oluvannyuma bambi bagende mu muliro. Ekiseera kiweddeyo, oyo alina amatu awulire. Soma Ezekiel chapter 34 okuva ku nnya olwokusatu okutuuka ku lwokutaano. Mukama ye yali abuulira Ezekiel agenda abuulire abasumba n'abagamba nti balya era ne bafuna ekyokwambala okuva mu ndiga naye tebalabiridde endiga. Olwo ensolo ez'omu nsiko ne zijja ne zitandika okutaagulataagula endiga. Abasitaani bamanyi okulwana olutalo lw'omu mwoyo, bamanyi okujja mu mwoyo ne balwana ne baweereza endwadde ne baweereza ebikolimo mu bitundu ne mu famire n'abantu ne baloga abantu ne babasaddaaka. Naye ate mu kanisa ne batatusomesa kulwana lutalo lwa mu mwoyo. Oyo alina amatu awulire. Oyo alina amatu awulire. Emyoyo mingi abantu bangi banoonya emmere y'omwoyo naye bwe baddukira ate eri ababuulizi ate ne bakizuula nti ate bangi ababuulizi balina ebigendererwa byabwe birala. Bambi abantu ne batandika okukendeeza okukkiriza kwabwe n'essuubi mu Katonda ne baba nga tebakyalina wakuddukira, nga ayali badde abakulembera obatwala maaso ga Katonda ate alina ebigendererwa bye birala nnyo. Twenenye tutambulire mu butuukirivu tubuulire enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Ekiseera kiweddeyo, ekiseera kiweddeyo. Tuleme kwejjukiza ng'obudde buyise, tuleme kulinda akaseera nga kaweddeyo, tuleme kulinda akaseera ka kufa olwo tulyoke tutegeere Katonda waffe. So ng'osobola okutegeera ng'okyali kuno ku nsi n'oyogera naye, yogera naye mu mutima gw'ekiseera kyonna. Yesu Kristo ye ayagala omutima ogwewaayo gy'ali, omutima ogumenyese. Tujje ng'abaana abato gy'ali twogere naye ajja kuddamu. Ab'obwakabaka bwa Sitaani bali muntu omu, obwakabaka bw'ekizikiza bali muntu omu, bakola emisana n'ekiro okuweereza endwadde, okuyita mu nnyimba, mu firimu abantu ze balaba, obufumbo bw'abantu bufa emisana n'ekiro, enguzi, entalo, famire nnyingi n'abantu baliko ebikolimo, obubenje, abantu bangi balota ebintu ebitali bituufu nga bibakozesa, embuto zivaamu, ebisuubizo bya Katonda n'emikisa gyabwe gibbibwa Sitaani emisana n'ekiro. Ate nga bangi tubeera ku kyaki tebatubulira ngeri gye tulwana lutalo lwa mwoyo kulemesa ebyo byonna. So nga mu kyaki abaali badde batubuulira ate bangi okusinga batunuulidde kuwaayo, batugamba kuwaayo. Tebatubuulidde Yesu Kristo nti asobola okweyoleka gye tuli era ayagala okwogera na buli muntu. Yesu Kristo ayagala enkolagana na buli muntu nga tayise na musumba. Buli muntu Yesu Kristo ayagala kwogera naawe, buli muntu ayagala abe n'enkolagana naawe. Gwe naye mwogere abeere mukwano gwo, gwe naye mubeere omuntu omu. Omulabe Sitaani atusanyalazza mu mwoyo, bangi mu mwoyo bamuzibe, bangi mu mwoyo bamuzibe. Bajjudde kweraliikirira, kutya, kweraliikirira na kutya endwadde, tebamanyi kikiddako. Bangi baagala na kwetuga kuva mu nsi, era omulabe ye Sitaani kyayagala era musanyufu. Naye nga bamalayika ba Katonda bali ku nsi otulwanira, naye balwanira oyo, era oyo yekka atambulira mu butuukirivu era asinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima. Oyo yekka. Naye bwe tuba nga tuyitambulira mu kibi, tukwesa ekibi mu mutima gwaffe, tuganye okuva mu kibi, twenenya ku mumwa ate mu mutima ne tusigala nga tutambulira mu kibi, ne tusigala nga tetugadde makubo Sitaani g'ayitamu kujja mu bulamu bwaffe, ate ne tusuubira obukuumi bwa Katonda. Malayika wa Katonda mu mwoyo, buli lwe tuba n'ekibi mu mutima kirina olusu lwe kikola. Malayika wawulira olwo olusu avaawo. Malayika wava dimoni zijja ne zibeerawo. Ne ffe wennyini we tuvaako ekibi mu mutima ne tukijjawo, Mukama alaba ebigendererwa by'omutima gwaffe,
alaba ebigendererwa by'emitima gyaffe. Gwe ng'omuntu omu, omutima gwo gufuule ekkanisa, omutima gwo gufuule akatuuti w'oyogerera ne Katonda emisana n'ekiro, nga tolinda kugenda bugenzi lw'onaagenda ku kyaki okusaba. Ogenda ku kyaki si kibi, naye tolinda ololokka, beera n'enkolagana ne Mukama buli lunaku. Yesu Kristo atugamba yagala balabe bo, sabira abo abatakwagaliza, abo abakolomera gwe basabire era baagalize, mulabe wo mwagale. Eddiini ezimu zisomesa abalala nti omulabe wo olina kumulumya, eddiini endala zisomesa abalala nti ffenna tuweereza Katonda y'omu, wabula amannya ge bamuyita ga njawulo. Awuliriza odiyo eno kiwulire okuva mu nze. Katonda waffe erinnya lye ye Jesus, erinnya lye ye Jesus. Tewali linnya ddala. Oli wanagamba sime bamuyita Allah simayani. Katonda ali omu yekka, era onaava muno mu nsi ogenda kutegeera, tolinda kulinda ove muno mu nsi. Yesu Kristo mulamu, si wakuteebereza waddala. Sigamba nti we twogera ku Yesu Kristo twogera ku lugero oba omuntu eyaliwo edda nedda. Yesu Kristo tagamba nti kati ngenze, wabula yatugamba nti agenda kubeera naffe okutuuka ku kiseera ekisembayo, okutuuka ku lunaku olusembayo. Ali naffe era ali naawe leero. Wabula nga we yali mu lyato omuyaga ne gujja, ne bagenda ne bamuzuukusa, naawe guno omuyaga oguzze, owulira bino, owulira okubikkulirwa, tomanyi mu mutima gwo oba bintu bya Katonda oba bivaawa. Muzuukusa ali munda mu ggwe. Tambulira mu butuukirivu, beera ng'osaba mu mutima gwo nga Mukama nzija mu by'otaagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagalako n'obulamu bwo, beera ng'okisaba. Bw'anaayogera naawe togenda kuddamu kwegomba kintu kyonna ku nsi kuno, kubanga essanyu ly'onaaba oyina Katonda okwogera naawe ate n'okimanya. Essanyu ly'oba oyina ogenda kumanya nti ku nsi kuno tolina na muntu yenna gwe weegomba, ate tolina muntu gw'ogenda kuddamu kutya. Ogenda kuba obawa ekitiibwa, naye ng'ojja kuba otegedde nti Sitaani asobola okukozesa n'abantu b'otasuubira, kuba onaayogera ne Yesu Kristo agenda kubuulira buli kimu, talina kyagenda kulekayo, agenda kweyanjulira, agenda kubuulira buli kimu, buli kimu agenda kubuulira. Ekiseera kiweddeyo, tuleme kulinda kaseera kasembayo okumanya Katonda waffe yatutonda. Ekiseera kiweddeyo. Abantu abasinza Sitaani bali ku nsi kuno bayitirivu, nga batuula ne Sitaani butereevu ne boogera naye, n'ababuulira engeri gye bayinza okusannyalaza abantu ba Katonda mu mwoyo, n'ababuulira engeri gye bayinza okujja ne bayingira mu makanisa, kuba makanisa mangi mu mwoyo banaafu, tebamanyi kigenda mu maaso mu mwoyo. Kati Sitaani naye ajja n'abatuuliramu ddala, naye ye mu mwoyo ng'alaba kyakola, mu mwoyo ng'alaba kyakola, n'aleeta endwadde, n'aleeta ebintu bingi, obufumbo bw'abantu ne bufa, ebintu bingi, obubenje ne bubaawo ku nguudo emisana n'ekiro, n'atwala emyoyo, n'atwala omusaayi. Naye nga teffe abalina tusomesa okulwana olutalo lw'omwoyo, bo ate balina ebigendererwa byabwe birala. Era wenna gy'oli ng'owuliriza bino, sabira buli musumba kabeeraani. Bwe bagamba nti omusumba gundi oba gundi akola bw'ati ne bw'ati, alimbalimba abantu abaggyako ssente, gwe todda mu kuwuliriza ebyo. Bw'oba alimbalimba ono togenda na mubiwuliriza, genda wala nnyo. Ekintu kiri kimu, gwe sabira buli musumba ng'oga Mukama basaasire, kubanga kye bakola tebakimanyi. Naffe otusaasire Mukama, otusonyiwe byonna, otuwe omwoyo gwo, otukolera amakubo agatukulembera otutwala kwabo ababuulizi bo b'otaddeko ekisa, b'otaddeko amafuta, era abakumanyi, abagenda otusomesa ekigambo ekitwala mu ggulu. Tosalira muntu yenna musango, kubanga bangi basobola okukyusa. N'abo abakozesa amaanyi ga Sitaani lwe bakomawo ne beenenya, Mukama asobola obbasonyiwa. Mukama buli muntu yenna asobola okusonyiwa, kobe ng'okoze eki, weenenye, oyatule mu mutima gwo, oyatule mu kamwako, weegaane byonna ebikyamu ebyo Sitaani byakuleetedde okukola. Mukama agenda kukwaniriza, Mwoyo Mutukuvu agenda kubeera naawe. Ekiseera kiweddeyo, ekiseera kiweddeyo. Mu mwoyo waliwo ejjengo ery'omwoyo,
waliwo omuyaga ogujja mu mwoyo. Mukama waffe Yesu Kristo aweereza omuyaga gw'omwoyo guli mu kwera ku nsi. Emitima gy'abantu gifunye okusomoozebwa, bagenda kuwulira okubikkulirwa, bagenda kuwulira enjiri gye batawulirangako. Emitima gyabwe gijjemu okusiikulwa bagambe naye eno enjiri nga tetwagiwulira. Emitima gyabwe gibawa obujulizi nti Kitaffe eyatutonda ali mu kwogera naawe, ali mu kugamba kola kino. Mukama bakuume, baagala nnyo.